tetugulekera ba ulama bamanyi bokka. Olina nawe akuvunanyizibwako. Kikwasa nnyo ensonyi okubeera nti laka zawja, oyina omukyala naye nga la ta'muruha bis-salah, naye nga tomulagira kusaala. Wal awlaad, oyina n'abaana naye nga la ta'muruhum bis-salah, nga tobalagira kusaala. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alayha. Allah akulagidde, lagira abantu basaale era obalagire babeere nga bagumiikiriza ku yo, kubanga wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in. Tubadde ku kigambo ekigamba nti omuntu yenna ayagala okuwuula oteekeddwa okubeera nga amakubo gano ogagoberera mu butuufu bw'okubeera nga ogagoberera. Ekisookera ddala, laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Wakitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yabeera nga atuma nabbi sallallahu alayhi wa sallama nga uswa, yani qudwa, kyakulabirako gye tuli, kyakuyiga gye tuli. Liannahu, kubanga omubaka sallallahu alayhi wa sallama huwa muallimuna wa huwa imamuna, imaamu waffe oba omusomesa waffe ye nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa alladhi allamana hadha ad-din, yatusomesa obusiraamu buno. Kyova olaba hikayat Allahu anhu, Allah we yali amwogera kwanga nti wama ataakum ar-rasul fakhudhuhu, omubaka kyonna kyaba bajjidde nakyo fakhudhuhu, mubeere nga mukikwasa namagego. Wama nahakum anhu, ati kyonna kyaba baganye, kyaba baziyiza, wama nahakum anhu fantahu, tubeere nga tukyewala. Tugambye nti tulina okukwata amakubo omubaka sallallahu alayhi wa sallam ge yakwata ng'akoowoola abantu, era tulina ekyokulabirako ekirungi ku mubaka sallallahu alayhi wa sallam. Allah amwogerako n'amugamba nti walaw kunta faddan ghaliza alqalb lanfaddu min hawlik, singa wali wa busungu ng'oli muboggoze, abantu abo b'okuwuula bandibadde bakudduka. Abantu abo b'okuwuula bandibadde nga bakudduka dda nga bakutya kubanga oli mukambwe, oli wa busungu. Omuntu yenna ng'oli daa'i oteekeddwa okubeera nekibayita rahma, ng'olina okusaasira abantu bano b'okuwuula. Abantu bano b'okola ki? B'okuwuula olina okubabeerako ne rahma, okusaasira. Abantu si bakuboggolera, abantu si bakola ki? Si bakuboggolera. Tigundi tonnaba kusaala n'okwata kibooko n'otandika kukuba bantu olw'okuba obalagira kusaala. La, alayhi salatu wassalamu kana la yaf'al hakadha. Baka sallallahu alayhi wa sallama yali si bwatyo. Abantu bano b'okuwuula lahum uqulun mukhtalifa, buli omu alina entegeera ye. Nga tunaabira mu kibiina ng'osomesa abayizi, abayizi bonna bwebatwalira ku ddaraja y'emu la yafahamu, nti basobola kubeera nga bategeera. Nolina okubeera ng'omanyi nti mulimu abagezi, mulimu abakwata empola, mulimu abakwata ennyo, nga la taj'aluhum fi darajatin wahida, bonna nga tubatwalira ku ddaala ly'emu. Kati abantu bano betukuwuula, mulimu agenda okutegeera fi nihayati darsu, nga darsu ewedde, mulimu atagenda kutegeererawo. Era kyova olaba nti kathiran ma nasma, abantu bogeragana nti ebigambo bya sheekh oyo byannema okutegeera, nate nga mulimu abakutegeera. Mulagamba nti mulimu byannema okutegeera. Kyova olaba nti mulimu n'agamba nti
nze wali sheikh gundi wabasomesa sagala kolaki sagala kuyimuka. kati abayizi abasomesebwa lahum uqulun mutanawwi'a uqulun shatta wa mukhtalifa. abantu entegera yaffe tesobola kubeera fi darajatin wahida, tesobola kubeera yemu. omuntu engeri gyategeramu ebintu kyova olaba nti baulama oba assalaf abatusooka abatukulembera webasomanga aya ne ahadith z'omubaka sallallahu alaihi wasallama buli omu yayina sharh nga sharhuhu yakhtalifu an sharhin akhar, nga sharhi ye oba okunyonnyola kwe engeri gyalabyemu hadith engeri gyalabyemu aya eyawukana kuyomanya omulala oba sahaba omulala oba sheikh omulala, bayina entegeera yanjawulo. kyovulaba nti fi lislam mu busiramu lana madhahib, tuwulira ntugamba nti madhhabu shafi'i madhhabu hambali, amadhhabu ago madhhab entegeera ono yakwata ekkubo lino nakwata ekkubo lino, oba ono yategeera bwati noono nategeera bwati. olwokuba nti Allah tabaraka wa ta'ala yatuwa entegeera nga yanjawulo. tugambye nti omuntu yenna ngaokuwuula abantu olina otutegeera omubaka sallallahu alaihi wasallama yakuwuulanga atya. ate omuntu yenna ng'olina bwogenda okuwuula kiba kirungi n'okola kye bayita al isti'daadu, okubeera nti tasta'idda lima sataquluhu amama al jumhur. olina okubeera nga weetegeka, olina okubeera nga nkola ki weetegeka, kubanga ojja kulaba nti buli kintu kyonna kyetaagisa al isti'daad, okubeera nga weetegeka ku kyo. kivula nti omuntu wabajja okusaala yeetegeka, awalan yeetegeka naki, yeetegeka binniya, n'aleeta okubeera nga amalira okubeera nga agenda kusaala. wa ba'da dhalika yatawadda, oluvannyuma lwekyo n'abeera nga afuna wuzu. yasta'iddu lis-salaa oba tasta'iddu lis-salaa, weetegekera okubeera nga ojja okusaala. وكذلك الحجاج نبا حجاج يستعدون للحج وبا للحج بيتكرو كبيرا nga bakola hijja. awalan النية baleta النية ne batandika okubeera nga omuntu amalira okubeera nga afuna sente zimutwala okubeera nga akola hijja. buli kimu kyonna kyetagisamu isti'daad, okubeera nga tegeka. kati n'okubuulira obanga olina omuntu yenna gwogenda okukuwuula, kyetaagisa okubeera nga weetegeka ebigambo byogenda okwogera, kubanga bagenda okuwulira ebigambo bino. minhum almuslimun wa minhum alqasitun, mulimu abasiraamu n'abatali basiraamu. kati ebigambo alfaaz, ebigambo bino byogenda okukozesa olina okubeera nga obisengeka, nga temulimu sab washat, kubanga babeera bakulabye nga oyimiridde mu bantu, maaso g'abantu bakulaba nga oli musajja wa kitiibwa, ithan byonna bigenda okufuluma min fiik, mu mumwago, bitekudde kubeera nga alfaaz, nga ebigambo ebyo n'omwana omutono wanaaba abiwulidde nga tebyesittaza. kati oteekeddwa okubeera ng'olina kye bayita al isti'daad, okwetegeka ebigambo byogenda okwogera mu maaso g'abantu. oba tolina kwetegeka, ojja kuwaba, nti ojja kuwona ku swala ove ku swala, odde ku zaka ove ku zaka, odde ku hijja nga tolina mawduu eri thabit nywevu.
olwakuba nti kitoyina kyebayita istidad, tewetegese kimala. Singa wetegeka ebigambo byogenda okwogera bigenda kubeera mafhum, bigenda kutegeka, abantu bagenda kubitegeera. Tebigenda kubeera mu kuvuula, tebigenda kubeera mu kuvuma. Ng'omusiraamu n'atali musiraamu bonna bajja sobola okubeera nga babiwuliriza, basobola okubeera nga bafunamu ekyokuyiga n'ekyokwebuulirira nakyo. Okubeera nga omuntu asobola okubeera nga akozesa alfaaz oba nga akozesa alkalaam nga tubiidu nnaasa ani lislaam, ng'akozesa ebigambo naye nga biina bisembezaayo abantu ila alhuda, ku buluŋŋamu. Ng'emitima gyongera kuguma nga oba nga njazi, ng'ebigambo byo tubiidu nnaasa ani lhuda, nga bisembezaayo abantu ku buluŋŋamu oba nga bisembezaayo abantu okubeera nga tebaluŋŋama. Olw'okubeera nti oli shadid, twagombaka sallallahu alaihi wasallama mukuulaku kwe yakuula teyali musajja mukambwe, teyali muboggoze. Kyova Allah yamwogerako n'amugamba nti wera yayogera ku nabbi sallallahu alaihi wasallam gamba nti wama arsalnaka illa rahma, yamusindika nga rahma. Idhan obanga oli mu bigere by'abannabbi olina okubeera nga olina sifatu rahma, okusaasira bano b'okowoola, kubanga gwe engeri gy'ogenda otegeeramu ebintu si engeri gye bagenda okubitegeera. Kyova olaba nti bakhatibu tubalaba ku lunaku olw'ejjuma balina obupapula bwe bakwata, si kubeera nti basomesa beera tebabimanyi, la tadhkir kimuyamba okubeera nga asengeka ebigambo byagenda okwogera, okubeera nga agenda kubeera ku mawdu'an wahid, ku mawdu' emu, alfaadhi zagenda okukozesa, ebigambo byagenda okukozesa nga bitegeerekeka, nga tebiriimu kuvuma, tebiriimu kuvvoola. Kubanga omusomesa abanga muzadde, abanga muki? Abanga muzadde. Omuzadde nga wanaatuza abaana be n'abakola ki? N'ababuulirira. Omuzadde tayawula baana, wadde mulimu abakikola, nayawulamu ab'essente n'abatalina baki. Gwe atalina ssente ng'oyinza okumala ebbanga nga tebakukubidde kasimu kubuuza nti fulaani oli otya, naye nga balina ssente bebabuuzaako kimu bibiri nga boogedde ki erinnya lye. Kati omusomesa oba gwe bayita daa'i, omukowooze, alina okubeera nga murabbiyan, nga mulezi, ng'alina engeri gy'aleramu abantu bakulembera, abantu bakowoola. Kubanga entegeera yaffe si y'emu, wabula kikwewuunyisa okubeera nga betukowoola nufarriquhum, tubatematema. Tumala okubatematema, ekijja nga fulaani asaalira wali, noono asaalira wano, noono asaalira wali. Nosanga nti asaalira muzikiti guli, guno tagusaaliramu, ate asaalira wano eri tasaalirayo. Kati awo omusomesa oba tokoze mulimu gunga gwe musomesa, kubanga omusomesa gwe daa'i olina kukumaakuma bantu, olina kugatta bantu. wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, olina kugatta bantu. Bamuma bano famathalan ekyokulabirako ti imaamu singa abeera mu masjidi naye ate nga yakulira okutematemamu abantu, tufuna obundo buna mu masjidi.
otumala okutematemamu bano betukulembera kubanga ekisokera ddala ffe nga ffe kennyini fe abasooka okwawukana ababasomesa butya tugamba nti sheekh fulan tetumusomaako ffe netutandika okweyawulamu ffe nga ffe otumala okweyawulamu ne bana abatuli wansi yani bamamum nabo netubawulamu wetumala okubawulamu nebetematema nebatunulira bana ababasomesa nebatandika okubeera nga babawa amadaala sheekh fulani asinga sheekh fulani, sheekh fulani asinga sheekh fulani, naye nga sababu evudde ku ki? Evudde ku ffe, ffe sababu. Omulimu gwaffe nga badduaatu okubeera nga najma'ukum tubakuŋŋaanya ala hablin wahid ku muguwa gumu, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, kubeera nga ffenna tubakuŋŋaanyiza ku Qur'an, nga al-Qur'an huwa alladhi yahkumuna, nga Qur'ani yetulamula na bigambo bya Mbaka sallallahu alayhi wa sallam. Kubeera nga tubakumakuma, okubeera nga tubazza ku muguwa ogutakutukawo, gwe mulimu gwa daa'i. Wabula omulimu gwa daa'i si kubeera nga aleeta tafriq bayina almuminin, okubeera nga ayawulayawulamu bamamum. Abasiraamu tuli ummatan wahida, tuli kibiina kimu, tuli kibiina kimu. Ebbanga lyomala nga olidde fulani musiraamu ye Muhammad ya Ali musiraamu, mugandawo muki mugandawo asobola okubeera ne taksir obukendeevu nga ye, wa khuliqa al-insanu da'ifa, omuntu yatondibwa nga munafu, asobola okubeera ne da'af oba ne taksir, naye tekimugjaako nti annahu mugandawo. Al-muslimu akhu al-muslim, osanga musiraamu muno mutwere salaamu, mutwere ki? Mutwere salaamu, omubuuzeeko. Nekirala kyenjagala okukoonako nga nayo nsonga nkulu, okubeera nga tubikkirira baganda baffe abasiraamu, okubeera nga tubikkirira baki? Baganda baffe abasiraamu, muganda wo omusiraamu, okubeera nga la tafdahahu, okubeera nga tumubikkula. Man satara musliman, omuntu yenna abikkirira muganda wo omusiraamu, Allah amubikkirira ku duniya ne ku lunaku olw'enkomerero. Waman faala aks dhalik, ate akola ekyennyuma ekyekyo, Baka sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti if'al ma shi'ta, gwe kola kyonna ky'obuyagadde, kama tadiinu tudaan, kama tadiinu tudaan, nga wookikola banno naye bajja okukikola. Wobikkirira okola ki? Wobikkirira Allah ajja kubikkirira, wobikkula Allah ajja kubikkula. Kama tadiinu tudaan, kama tadiinu tudaan, wobikkirira Allah ajja kukola ki? Ate wobikkula Allah nawe akola ki? Akubikkula. Abantu Nabi sallallahu alayhi wa sallam nga yatugamba nti kulli ibn adam khata
wa khayru khata'ina at-tawwabun. Buli mwana adamu yenna khata, yani yukthiru min al-akhta, ayitiriza nnyo okukola ensobi, ayitiriza nnyo okukola ki? Ebbanga nga oli mwana adamu, baka sallallahu alaihi wasallama yakireeta ng'atulaga nti omwana adamu takola nsobi emu, wabula yukthiru min al-akhta, ayitiriza nnyo okukola ensobi. Kyova olaba nti Allah subhanahu wa ta'ala fataha lana baba tawba, yatuggulirawo omulyango gw'okwenenya, kubanga amanyi abaddu be yatonda, omwana adamu gwe yatonda dhaifun munafu, muki munafu, yani mudhnibun wa muqassirun, ayitiriza nnyo okukola ensobi, mukendeevu, lianna alkamala lillahi subhanahu wa ta'ala, obujjuvu bwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kati Allah yatutonda nga yasinga okutukolaki, okutumanya. Tibombaka sallallahu alaihi wasallam tugamba nti kullu ibn adam, buli mwana adamu yenna khata, yani yukthiru min al-akhta, ayitiriza nnyo okukola ensobi. Naye ate oyo akola ensobi omulungi, asinga okubeera omulungi, at-tawwabun, yoyo amanye ensobi ye, nafukamira ku musaalo, nawanika emikono gye eri Allah subhanahu wa ta'ala, namusaba okubeera nga amusonyiwa. Kati ku mwaliro guno ogw'ensigo tuliko, abantu bazze bakola ensobi. Ku nneme gw'omubaka sallallahu alaihi wasallama abantu bakola ensobi. Ku mirembe gy'abasahaba ba Umar, ba Abubakar, Uthman, Ali, abantu bazze bakola ensobi ez'enjawulo. Naye baganda baffe, bannaffe, bwe babeera bakoze ensobi, abaffe tubaswaze, tubabikkule, tubaswaze, tubabikkule. Baka sallallahu alaihi wasallam yatwewaza nnyo okubeera nga tuswaza baganda baffe abasiraamu, oba okubikkula baganda baffe abaki abasiraamu. Omuntu yenna waba akoze ekintu kyonna, ekyo kyakoze kyogerebweko, tetumubikkula, tetumukola ki? Tetumubikkula, tumubikkirire. Obuulyawo Allah tabaraka wa ta'ala naffe ajja tubikkirira ku lunaku olw'enkomerero. Naye nosanga nti omuntu yenga aliwo okutambuza mawulire, aliwo okutambuza maki? Mawulire. Fulani yakoze kino, ono yabba embuzi, nolaalasa okuva ekyalo gye kitandikira nga fulani weyabbye ki? Embuzi. Buli omanyi mutabani wago teyabba embuzi, nosanga mutabani wago teyabba embuzi, paka ekyalo gye kikoma. Tafdahu nnasa, ng'omulimu gw'okubikkula bantu, kukkakkanya bantu, kuswaza bantu. Tubikkirire baganda baffe abasiraamu, ensobi ze babeera bakoze tuzoogereko biduni dhikiri al-asma, nga titwogedde mannya gaabwe. Ne leero olunaku olwaleero oli naavaayo nagamba ekyo Sheikh fulani, nayogera n'erinnya lye, lega Sheikh fulani kye yakoze, Sheikh fulani tasomwako, nayogera n'erinnya lye. La tafdahu nnasa, la tatatabba awrati almuslimin, kubanga buli omu Allah tabaraka wa taala buli omu yamutonda nga alina taksir, alina obunafu bwe. Buli muntu yenna agwa mu nsobi. Abaffe ono abagudde mu nsobi, muganda waffe tumulekere sheitaani, oba tuyambe ku sheitaani okubeera nga abulira ddala. Okimanyi nti omuntu asobola okubulira ddala olw'ebigambo bye tukozesa, nagamba nti kale kankalube naye kye banankola, kambulire ddala
naye kibanakola ki kibanakola. Naye ofaako ki munno wabanga yagudde mu nsobi okumuyita nomugamba omanyi sheekh fulani wano nno wawabyemu nekola ki tereeza. Oba abantu okubategeeza noga nti eno nsobi neeno nsobi. N'olunaku olwaleero kye tuyina ku social media ebitambula ndowooza mubiraba, n'abako ensobi gyayagala otereeza n'akwata akatambi ka sheekh n'akateeka wano n'agamba nti bino ebikolebwa nsobi. Naawe kyennyini kyoli okukola nsobi, naawe kyennyini kyoli okukola ki nsobi. Ekisookera ddala otuba twogera ku kintu ekyakoleddwa tetuswaza muntu, tetuswaza muki muntu, kubeera nga tumubikkula n'okwata ka vidiyo k'omuntu n'okatemamu gwe ng'oyogerera eno naye otuba tulabye ensobi. Tulina kunoonya ngeri gye tugijjawo, kubanga mulimu vidiyo eziyinza okutambula nga wadi tobimanyi nako teyakutuuse nako, naye ate n'ogirabira mu kuwabula. N'olaba sheekhi nga bamutadde eno la tafdahu nnaasa, tetubikkula abantu, kubanga bwe tunaababikkula Allah naffe ajja kutubikkula. Gwe lwaki omulimu gwe kunoonya bumogo bw'abasiraamu? Gwe lwaki omulimu gwe kubeera ng'onoonya akhta'ul muslimin, kubeera ng'onoonya bumogo ikhwanika almuslimin, baganda bo? Gwe ng'omulimu gwo eno nsobi, eno nsobi, eno nsobi. Abamu ne tutuuka n'okwogera ku nsobi ze baakola nga bakyasoma. Fulani ensobi gye yakola nga noga nti oyo gwe mulaba yali mubbi. Subhanallah. Naye nga gwayogerako, kubanga omuntu gwosobola gw'obikkula oluusi abeera ne kyetuyita bamustamiina, abamuwuliriza, abamugoberera. Tagiti yaffe si ya muntu ono akoze ensobi. Tunoonya butya bwe tujjeewo nsobi eyo, ate kitujjaako nakumubuulirira nti fulani gye wakoze ki, gye wakoze ensobi. Naye ate ekyokudda ku mitimbagano era abantu bakikozesa, n'ateeka eno vidiyo n'eno na buli ensobi yafulumye yagisookako gikomentingako. Buli nsobi yakikola ki? Abaffe emisomo giba gyaggwaayo. Misomo gyonna gy'oba olabye n'ogenda ku musomo gwa sheekh n'okutuulako essaawa nnamba. Essaawa ki? Namba. Oyagala kumanya asomwako batasomwako, kiteeke wali wabbali. N'otuula ku vidiyo ya sheekh ssaawa nnamba nga tonoonyamu huda, tonoonyamu buluŋŋamu, wabula oyagala omanye yaseereddewa. Nina embeeko vidiyo gyenkola, wabula nga onoonyamu akhta, ensobi zokka. Ne bakusomera Quran nga tonoonyamu ta'athur, ebigambo biri ebikusomebwamu abaffe biyingira ku mutima, wabula akozeewo ensobi. Gwe just nga oliwo kunoonya awrati almuslimin, tafdahu nnaas. Abooluganda bampuliriza, ebitonde tubirekere yabitonda. Allah yasinga okutumanya. Mulimu abantu abeerabanga bali kumpi nnyo ne Mungu, naye ate nga bali wala nnyo. Mulimu abantu abalabanga sokutupunadha inshallah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. High-Tech Primary School gisomera otwala omwana wo erimuwa bino wammanga empisa okukwata byasoma n'okutya Katonda. High-Tech Primary School gyasula n'abava ewaka lyabawala n'abalenzi lisambisa amagulu abiri so nga balina ne tahafidhi omwana w'omwayita okukwata Kurane ku mwoyo okuva ku nasale okutuuka ku kibiina ekyomusanvu. Twalayo omwana wo kati ekifo kisufu ekyenkiza ekiriyo otwala mwana wo na byakwebikka ebitabo ekkalaamu sukaali ne sabbuuni obisangayo ku ssomero so nga n'ebisale bijja mu nsawo yo. High-Tech Primary School lisangibwa Namulanda ku luguudo lw'Entebe okyamira awo ku Kyerima Hardware n'ekipande oba okiraba. Essimu 0782 48 balina ne ofiisi mu Kampala esangibwa ku Masigidi Mandela mu Kikuubo. Kolagana ne Imaamu Jibuliru Muwonge ku ssimu 0702 32 36 77 ye High-Tech Primary School e Namulanda. Okumanya eddiini kyekimu ku bintu Allah by'asitula na by'abantu kuno ku nsi nga bw'atugamba mu kitabo ekitukuvu Qur'an. Rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah asitula abakkiriza mu mmwe nabo byawa okumanya eddiini mu madaala. Wano Twahira Islamic Center Online School weviiridde okusomesa eddiini yo ng'eyita ku mutimbagano nga tulina koosi nga Qur'an mwogenda okuyigira okusoma ekitabo kya Allah mu butuufu bwakyo saako n'okukikwata ku mwoyo. Tajweed mwogenda okuyigira amateeka agafuga ensoma ya Qur'an. Arabic language mwogenda okuyigira okusoma okuwandiika n'okwogera olulimi Oluwarabu mu butuufu bwalwo. Swala mwogenda okuyigira esswala n'obukulu bwayo mu Busiraamu. Yasaruna mwogenda okuyigira okusoma okuwandiika olulimi Oluwarabu n'okugatta ebigambo ekinaakusobozesa okwanguyirwa okusoma Qur'an. Tafsir mwogenda okuyigira amakulu n'ebikwata ku ssuula eziri mu kitabo ekitukuvu ekya Qur'an saako ne koosi ez'endala nnyingi ez'Obuyisiraamu. Ku Twahira Islamic Center Online School tukuwa amasomo g'okwegezaamu asatu beddu nga tugenda kusoma nga tuyita ku mikutu emigattabantu nga WhatsApp, Zoom ne Skype ku ssimu yo ng'osomerawo wonna w'oba oli mu budde bw'osobola. Twaniriza buli kikula kya muntu nga tetusasula mu myaka. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Naam, barakallahu fik. Naam, tubadde ku kigambo ekigamba obutabikula bannaffe. Omuntu bw'aba akoze ensobi musobola okugitereeza oba n'eggyibwawo ng'agikoze temumuswazizza nga takkakanyiziddwa ate ne musigala nga muli ba mikwano. Naye leero tugenda okugyawo ensobi nga waliwo adaawa, waliwo obutakwatagana wakati waffe. Kituufu ensobi ogijjeewo naye ate mu mbeera embi nga wagenda kubeerawo obutakwatagana na muganda wo ate ng'ogenda kusigala ng'omwetaaga nga muganda wo omusiraamu naye nga Sheikh fulani waayita eri naawe oyita eri. Ekibaawudde olw'okuba nti mulina ensonga gye mutakkanyizaako. Ekyo tekijjawo lwa luganda lwammwe olw'obusiraamu. Kyekirujjawo engeri gye tujjawo ensobi oba engeri gye twogera ku nsobi y'enkyamu. Kubanga osobola okujja n'osomesa nga waliwo abantu abaasomesebwa nga tebikwatagana na sunna, nojja n'obisomesa ng'olwo Sheikh fulani yasomesa naye ku bino by'osomesezza abantu bategera ne bagamba nti eno nno nsobi naye nga toyogedde erinnya lya Sheikh fulani ga nti ebyabasomesebwa wano ku lunaku olw'omukaaga Seke yasomesa bifu nga kiki twayogeddeko n'okwata akatambi ka Sheikh n'okapointingamu n'ogamba nti Sheikh ono byasomesa bifu
temusomaako embeera eyo erina okulongoosebwamu. Tetugana kwogera ku nsobi nakubeera nga baganda baffe ababeera bakoze ensobi okubeera nga tubatuukirira. Bweba eyo sunna yasengukibwa. Okwogera ku nsobi oba okujjawo ensobi tekijjawo mukwano wakati waffe. Muawiya, sahaba ayitibwa Muawiya, baka sallallahu alaihi wasallam baali basaala, nayogera mu swala. Mukugera mu swala baka sallallahu alaihi wasallam bamaliriza eswala, nayita Muawiya namugamba ati bogera mu swala. Namubuulirira, mukumubuulirira namugamba nti wallahi sirabangayo musomesa asinga gwe Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, simulabangayo. Tujjukira bulungi ekyafaayo ky'omusajja al-Arabi, omusajja yali munnamalungu, weyajja muzikiti nayingira akasonda nafuyisa. Wafuyisa fahajama alaihi sahaba, basahaba ne bamuyikira ne bagala okubeera nga bamuyuzayuza fukata mu masjidi. Baka sallallahu alaihi wasallam nagamba nti da'uhu, mumuleke, uturukuhu, yani muleke amalirize ekyetaago kye. Weamaliriza ekyetaago naga nti muyiwe wamazza obukyafu bukole kibugende. Maka sallallahu alaihi wasallama namuyita namunasaha namubuulirira namugamba wano wooli kifo kitukuvu, oli mu masjidi, tebalyonoonamu omulimu ogubeera mu masjidi, kusaala, kola dhikari, kola tasbihi, kujjukira Allah subhanahu wa ta'ala. Musajja natunira Nabbi sallallahu alaihi wasallam niyewuunya, namugamba onzikiriza nsabe edduwa. Namugamba naam, saba. Nasaba Allah tabaraka wa ta'ala, namugamba nsaba Allah onsaasire, osaasire ne nabbi ono, osaasire ne Muhammad. Fefekka babiri bw'oba osaasira. Nabbi sallallahu namugamba nti nabalala Allah tabaraka wa ta'ala abeere nga abasaasira. Olabe ngeri Nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yajjawo, singa ne yakuyisa obukambwe. Tugambye nti osobola okujjawo ensobi oba okwogera ku nsobi nga n'oyo akoze ensobi agitegedde nti akoze ensobi, ate nga n'omukwano gwammwe tegukoze eki, tegufudde. Naye leero baganda baffe tubabikkula, ate mulimu abantu nga kati mulimu ebintu ebimanyikiddwa kati nga olaba nti seeka, haji, hajati, mulimu ebintu byetulina okusirikira nti seeka gundi yakoze ensobi, oba haji gundi yakoze ensobi, oba hajati gundi yakoze ensobi, aga nti olaba n'oyo omunaddiini yagikoze, ng'omuntu okulira obulizi nti seeka yakikoze, aga nti olaba n'oyo yakikoze. Naffe nahnu tulaqa, nga nabo abantu bakolaki, beetanga bagamba naffe tutandike kukolaki nga bye twagadde. Hasan al-Basri yagamba nti man sami'a fadiha, omuntu singa awulira amawulire agatasanyusa nga galina gwe gakwatako, fa afshaha, nabeera nga agasaasanya, fakaannama ataaha, abanga yakoze ezambi eryo. Tetwayogedde nova ku mulyango guno ng'osaasanya mawulire. Twagambye nti kama tadiinu tudaani, nga wokikola banno ne bakyo kikola, wobikkirira Allah ajja kukubikkirira ku lunaku olw'enkomerero. Wobikkula naawe Allah tabaraka wa ta'ala ajja kubeera nga akubikkula. Kyova olaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti Allah tabaraka wa ta'ala nyigira nnyo omuddu akola ezambi. Fe mathala nalikola ebiseera by'ekiro, lamma yusbih, amala obukeesa nanyumiza banne, fa'altu fil bariha kadha wa kadha, ekiro nakoze ezambi weriti weriti, fayafdahu nafsahu,
nabeera nga yekennyini yebikkula. Allah tabaraka wa ta'ala anyigira nnyo omuddu oyo alladhi yafdahu nafsahu alladhi yakshifu situra Allahi alayhi, oyo yebikkulako situra ya Allah, okubikkirira Allah tabaraka wa ta'ala kwamubikkiridde, kubanga tewali kubuusabuusa nti fena tutambulira fi sitirillah, musitiri ya Allah, mukateni ya Allah tabaraka wa ta'ala gyatuteekako, oba mu manvuuli ya Allah tabaraka wa ta'ala gyatuteekako, fena tutambulira mu sitiri ye. Allah wayolesa byokola eyo mu makaago, obuvuyo byoleeta mu makaago n'abwolesa. Abantu bebakola fi layl, mu biseera ebyekiro, bebakola mu byama, abantu Allah tabaraka wa ta'ala atubikkirira birahmatihi subhanahu wa ta'ala. Allah tayagala muddu yebikkula. Kyovula abantu omusajja ayitibwa Ma'iz zana bimara'a, yabeera nga ayenda ku mukyala, nagenda eri Abubakar namugamba zanait, nayenze, namugamba nti genda otule gyotudde okole tawuba, wenenyeze Allah tabaraka wa ta'ala, omusaba akusonyiwe. Nalaba nga tamatidde, nagende wa Umar, namugamba zanait, nagudde mu kikolo ekibi, naye njagala tisi mbere nga ntusibwako haddi yange. Umar namugamba nti oba okyalina akakisa genda eri Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga Allah akyakubikkiridde, wenenye eri Allah tabaraka wa ta'ala. Nalaba nga tikimumalidde, nagende wa Uthman, era naye namugamba ebigambo bye bimu, okutuusiza ddala ayina yagende wa mutabani wa taata w'omuto, namugamba zanait, nayenze, namugamba nti idhhab ila rasulillah liyuqima alayka alhadd, gendera omubaka sallallahu alayhi wasallam abeerenga akuteeka ku haddi ye, babeerenga bakuwa ekibonerezo kyosaana, la'alla Allah subhanahu wa ta'ala yatubu alayk, oba olyawo Allah tabaraka wa ta'ala anaakusonyiwa. Nibagendera omubaka sallallahu alayhi wasallama, namugamba nze kubeera ngo nti ontuusaako haddi yange ku kye nnakoze. Omubaka sallallahu alayhi wasallam namugamba genda, namugoba. Faraja marratan thaniya, nakuma omulundi ogwokubiri, omubaka sallallahu namugamba genda, nakuma omulundi ogwokusatu, era ensonga emu namugoba, nakuma ogwokuna. Omubaka sallallahu alayhi wasallama nga wulira tayagala kubikkula musajja ono, nateekawo ensonga esobola okubeera nga isonyesesa omusajja ono, namugamba nti la'alla bihi aljunun, oba omusajja ono takyategeera bulungi. Omusajja namugamba ntegeera bulungi. Omubaka sallallahu namugamba nti la'allahu shariba alkhamr, oba oli awo yanywedde omwenge. Sahaba nayimuka, nabeera nga awunya ku sahaba, namugamba nti talina akabonero konna nti yanywedde omwenge. Namugamba oba oli awo tewayenze, oba oli awo nga wabadde ku ntandikwa nekikujjira mu mutima nti wayenze. Namugamba nti la ya Rasulallah zanait. Pakasazo namugamba nti oba oli awo, namugamba nti la. Namubuuza Pakasazo namugamba nti madha turidu an af'ala, omusajja nagamba nti lituqima alayya alhadd, obeerenga ontuusaako haddi yange. Omubaka sallallahu alayhi wasallama n'atunuulira omusajja eyamuleese, namugamba nti singa wabadde osobola okubeera nga obikkirira muganda wo
nolwandibadde nga lugoye lwo n'olumubikkirira nalwo kyekyandibadde ekirungi gy'oli naye. Era mu bigambo bya Abubakari Siddiq radiyallahu ta'ala anhu yagamba nti wenandisanze oba omubbi yenna oba omuntu yenna ayenda nga sirina kyakubeera nga mubikkirira nakyo nandiyambuddemu olugoye lwange nendumubikka mbeere nga simubikkula amaama nnasi mu bantu tekita abantu kubba nakwenda. Baka sallallahu alaihi wasallam abuuza bani abasobola okumutuusako haddi kubanga omubaka talina muntu yenna gwe yagenda n'atuusako haddi obulamu bwe bwonna okujjako yatumanga basahaba. Basahaba ne bagenda n'omusajja ne bamutuusako haddi ye, haddi eyo y'okkubibwa amayinja babeera bamutuusako haddi nadduka. Mu kudduka basahaba ne bamunyweza, mu kumunyweza paka yava mu bulamu obw'ensi. Bamaliriza be bamaliriza bagenda omubaka sallallahu alaihi wasallam bamunyumiza ebibaddewo tubadde tumukuba nadduka. Baka sallallahu namugamba nti law taraktumu singa mumulize la'alla Allah subhanahu wa ta'ala yatubu alayhi fayatubu Allahu alayhi. Oba olyawo yandigenze ne yeenenya Allah tabaraka wa ta'ala n'amusonyiwa. Baka sallallahu n'agamba nti taaba taubatan yeenenyezza olwenenya law qusimat singa tawuba ebeere gabanyiziddwamu umma yonna la wasi'atuhum tawba yandibadde yinkana tawba y'abantu bonna ya umma yonna. Tawba omusajja gye yakola embeera omubaka sallallahu alaihi wasallam embeera ye okubikkirira baganda baffe abasiraamu n'okubeera nga tetubabikkula. Abooluganda bampuliriza, tubikkirire baganda baffe ensobi ze babakoze. Omuntu yenna waba akoze ensobi, ekisinga okubeera ekirungi mutuukirire omugambe fulani wakoze ensobi, munoonye engeri gyemukola ki gyemugijjawo. Ne leero yakoze ensobi omuleka ate nodda mu batabimanya batabiwulidde nako nobagamba fulani nga weyakoze kino weyakoze kino. Kyekiri kyeneyogeddeko tufe kennyini tusooka netwetematema n'abatuwuliriza netubatematema. Kati abatuwuliriza ne batandika okupima bano ababatemyetemyemu naga nti sheekh fulani tuli tiimu sheekh fulani tiimu sheekh fulani ono akyabulaabulamuko nono akyabulaabulamuko ono simuwuliriza mpuliriza ono. Kagamba nti ne bemusomesa ne batandika obbaweeyiga. Abooluganda bampuliriza, tudde eri Allah subhanahu wa ta'ala tubikkirire bannaffe kubanga naffe tetumanyi ebyaffe biri bite eri Allah subhanahu wa ta'ala. Baffe ffe batuukirivu ennyo, fala tuzaku anfusakum. Ng'oli mutuukirivu nnyo oli muba 10 al-mubashirina bil janna, oli mu 10 bali Allah byasanyisa ejjana. Mulimu erinnya lyo nti Kasimu Kigozi nti olimu 10 al-mubashirina bil janna. Sifa batuukiridde, teri muntu ali 100% nga mutuukirivu. Naye Allah yatugamba nti fala tuzaku anfusakum, kutugamba nti kati lino eddala linnatuukako sikyakola nsobi. Abaffe wali wavuddeyoko olunaku noyogera ku birungi bya munno?
nomugamba nti Sheikh fulani mulize ku bigambo bye, musajja mulungi, Sheikh fulani yakola kino nekino nekino. Ebirungi byo tetubyogerako, wabula twogera ku bibi. Twogera ku biki? Ku byokka bitwogerako. Ofuna omuntu akwogerako ebirungi, era bonna balindawo okozeemu ensobi ne batandika. Ensobi emu ejjawo byonna ebirungi byokoze ki? Yo omwana Adamu. Omwana ki? Omwana Adamu. N'ebirungi bannaffe byebakola nayo tubyogereko, bafune ku mpeera. Naye leero omuntu ensonga esobola okuba nga ntono ne tugizimbulukusa, ne tugikola ki? Ono n'agyogerako, natalina gyogerako n'agyogerako, ne tukomekereza nga muganda waffe tuyambyeko sheitani okubeera nga abuulira ddala. Tubikkirire bannaffe, babeera bakoze ensobi tubatuukirire, ensobi tuzoogereko, naye amannya g'abantu tugaleke, vidiyo z'abantu tuzireke. Twadde ku kigambo ekigamba nti osobola okulaba ng'oli kumpi naye ate ng'oli wala nnyo mu maaso ga Allah tabaraka wa taala, naye nga gwolowooza oli kumpi nnyo eddala lye watuukako, ekikulemeseza okuyingira ejjana kufa. Kasita owulira ako nga kakujjidde mu mutima, omanya nti sheitani yuwaswisulaka, sheitani yekuleeta wasiwasi, tujibu biibadatik oba bil amalik. Omuntu okubeera onoga nti kati lino eddala lyentuuseeko nsaala nnyo sunna mu muzikiti nenfiira ano sinza butayingira jjana. Noga nti nze nsiba nnyo olunaku olw'Emmande n'Olwokuna, olaba ne Seeka gundi zimulema, olaba ne Imaamu gundi zimulema, olaba ne Sahaba oli zimulema. Kati nze wano eddala linatuukako ndabika mulimu abantu abapimira ku ddaali abasahaba bali balala nnyo kuffe. Nolaba nga tolina ibada basahaba gye bakola nga tonagikola ki? Tonnaba kugikola. Tubadde tugamba nti osobola okulaba nti oli kumpi nnyo ne Allah tabaraka wa taala, gwate gwe gulowooza nti ali wala nnyo nga ate yali kuki? Yali kumpi. Kyova olaba nti ebitonde tubirekere yabitonda. Ebitonde tubirekere yakola ki? Kubanga yasinga okubimanya, yasinga obikola ki? Kubimanya. Bakubiriza okubeera nga twenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala, okubeera nga tumusaba atusaasire, atusonyiwe, era tumusabe nnyo wakitibwa Allah tabaraka wa ta'ala abeere nga atuyingiza ejjanaye, atujjulire nga tuli mu bantu ba kalimati la ilaha illa Allah, era tumusaba wakitibwa Allah tabaraka wa ta'ala abeere nga atusiima. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه قد أفلح المستغفرون. سبحانك اللهم بحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.